omuntu okwagira President Museveni eryo ddemberi wabula nze obuzibu bwennyina ye muntu agira Museveni nga mwavu oyo sikkaanye naye omwavu tolekera kwagira President Museveni wagira waki President Museveni yafuwasa bana isa omuntu anti government etekera okutekerawo bannansi emirimu kigivunaanyizibwako kyokka ate ffe kyatusinga otukolera ffe negitwatandikawo era agituggyako omuntu okwagira President Museveni wano mu Uganda wa mu nsi yonna omuntu wadde mukola ekintu ky'abayagala naye wano omwavu tokkizibwa kwagira Museveni oba wagira waki yakutaddemu bwavu waliwo abantu bosanga nga ekika kyabwe kyonna kati gwe waŋŋamba mu kika kyamwe gwe mugagga kakati mugagga era mukaki waffe nze nzeke yasooka okugenda okukolako ku leediyo waliwo Bebe Cool ng'agamba nti Museveni tampadde ssente bw'olina olimba lomanyi Bebe Cool ng'alukubidde gavumenti kenza alina system volongoto kati system yakyuka kyakulanya obuzibu bw'ayina ayina bamwagalako views abo bebasinga obungi ayina bamwagalako obutuuze mu nsi gye bawangaliddemu ayina bamwagalako nga bamwetaaga mu mbeera eno eriwo okulaba nga eggwanga likyuka nga lyessuubi lyabwe nga baagala eggwanga likyuke ayina ne bano Mwami Kyagulanyi agambye abantu aba MP abaalidde onoonyeyaaba obabuuze nti President Kyagulanyi we bakulonde yafunye obululu bumeka oba dyala fomu y'ogirina onaafunako yadde n'ogu lwaki bampi bano mbateeka nnyo mu buwundi kibakakatako olowoozaaki tebavuddeyo saawa eno okola ki kubeera nti babanja Mwami Kyagulanyi banoonya gy'ali bagamba lwaki tagende wakaawe babanje bafiirwe miliyoni 25 bagenda zifiirwa batya wenjagala okumanya wano ebyobufuzi bya Uganda tubeera mu bizinensi kitegedde bulungi tubeera mu bizinensi ebyobufuzi ya Uganda tuli mu bizinensi King Travel Sport Consults Limited. Omukisa googuno eriyo yayagala okugendako okutambula emitala w'amayanja oyagala genda kusoma kufuna bujjanjabi oba kusuubula wandyagadde okugenda mu Canada, UK, USA, Schengen, Europe, South Korea oba Japan. Kolagana ne King Travel Sport Consults bakafulu mu kukola ku visa ez'ebika byonna mu mawanga ago okukugatta n'okukolera ku bino wammanga passports okubukingira zi hoteli mw'onaasula emmotoka ez'okupangisa okufunira air tickets entuufu zennyini n'okulambuza ssembazinga wa Afrika yenna. King Travel Sport Consults Limited bano bakugu bakkirizibwa Uganda Tourism Board era nga bali ku Najja Shopping Center awe Najja Nankumbi essimu eri 0200 948 701 oba noti 744 noti 47 937. King Travel Sport Consults Limited. We make your dream destination come to reality. Mwanako milioni 5 n'otampita. Mukutu gwa Megaton Media. Mwabirako milioni 5 n'otampita. Oli mugagga wange. Naye ayina emmotoka nkadde. Tadiringira mitwa benza nti. Nagigamba ne namuyitako. Teyina SC. Ogituulamuko? Si gye byaza byentuulamu. Kati wategeera nti ayina SC. Nagiraba. Nate omuntu n'agenda okugaggala nga tebamanyi yennolodde. Mugagga ate si mugagga. Ate kubadde ne kubukedde nga bw'atyo mugumu. Abanga ataba na ssente naye ataagaba tampangako nze tampanga atakuweera ekigo wamukolera ki bawazaaki abantu bo baabawo mukyala wange eka kuba be bantu bange Masembe mubi Masembe se yakuleeta mu bintu bino naye yandeeta mu sente zamugulira tiketi oli yazimu ebyaddala nno Kinodini alimba. Mukutu gwa Megaton kubuuzaako yonna gy'osobeera ng'otulaba muzere Megaton ng'emmanya ndine Dove kumpromota olunaku olwaleero bagikankaleke Kron Japan ekatwe simanyi mulimu gw'okola mutuufu sirina eyakoze omuntu buno mugambe yakoze ensobi yabbye sente za Saalongo mumugende mukola obutuufu era tugenda bukkolera nze kalo Saalongo yadayagala okumpa si Saalongo yabikoze Eric Yanga yabikoze Yanga yalidde sente z'omusajja zaabwe Yanga atasamuzize kale yebale nokolwa ebintu nnyo betugenda nga twogerako ne Dove ku musoko obuze ku bantu then tutandike show muliro ku muliro ekisooka twakkanya nti wokola tuteka kuba naba NRM nayo NRM zendi NRM video zaabwe tezitambula zibeerawo tezina lugendo naye ate nez'abanno tebaziraba tebabazo ogenda kuzica ekiri ku video tezitambula oleeta owa Nuupu kabobbo
oba bamulengera ali munaga video tezitambula ngenda bakwekanga okweka views nsooka kweteekayo wali nsookayo omuntu wali okola video n'ogisharing emu 15 n'okyusa n'okukyusa kasambu neno nesigala ng'era ekyatudde mwakola show ya radio mwali mubasaba twakola show ya radio naye oba oyagala okola oba toyagala ayi lwakuba nti musajja wa mwoyo nti mugumu nnyo alinga lwazi oyo minisita Balamu naye ali ku level ekwata abaana nakwanza ebyaddala abantu abali ku radio yammwe ng'oggyeko ndowooza madamu Bina Bebe noono omunene ali mugundi abasigadde sina gwe neegombayo n'oli mwegombako mubiri oyo gukunyumira omubiri ate nago maintenance yawo nga tolina sena gwo muzibu gwakulabirira naye akati nzibu n'abakulayo embeera zammwe kati ate nzo neeteekako era nawe seegomba mbeera zo weegomba waliwo omulamu bw'oteekeddwa okwegomba kati ng'obwasula mu moto obwokaleekale mugagga muvundu naawe naye omuntu oba otera okukolewa minisita mulamba nga n'emmere ate gwokolako interview yaggulira gumu ebiri nga mbagula emmere olina ddiini gy'osaba osaba ddiini ki osaba ddiini ki osaba ddiini ki osaba ddiini ki osaba ddiini oba kubuuzanga nti olina emyaka emeka toddangamu nti ndi mukulu teba ansa osaba ddiini ki kwata wano oyogera ebigambo bino nti nze mutwalibu nze Sewanyana Moses David omutangulira ku mmere devuko mu yangulira emmere ku sente zange ziri wali bali batuwadde n'ozitoola kuno ngaali olina okulya emmere era bulanda besimu yombera bweraliikirivu lekera okunkakanga okulya emmere bulanda besimu yombera abantu ababiri oba bateesa n'abagitunda ngenda baleeta ganja yasaba nambuzi nga nze ndi ku mujjanja yagumu kasambu awo lekera okwatanga ku sente zaffe otugulire emmere mu kifo twategedde mbu woteeri yiyo eyabamanaji otutwala Soba njaba kuletera gwotwala gojjako gwotwala nga bakuwaako gundi olaba ne ewajalu na mwina y'olusaniya olusaniya tonetu era ku lw'omukaaga ngenda kujja nalwo nedda tuwenda kola bwe tuti ganja ngenda vuga nkukimu ogala kuvuga ki mbalamusize basebo ne banya bali ku Moze the Megaton babayita ni Moze Megaton mukutu gwa Moze Megaton balamusaje musize okwanga mutula unako olwokubiri twasobola kujja kubeerawo muto wange ono ayintegeeza ati ayina mukaba lwadde yali mukyala lundi sengawa gwe kati oli musawo naye n'okubeera sengange mwagala gwoteeka tokolanga bintu bibiri baamuna amagezi gwoteekeddwa kusindika ssente nze sisula mu ddwaliro sisula ku lumbe ate nsule nga omufu yeye basenga nze ndi bwere mpwe nfuuwa nzijja kuziika kolifiirwa ne batasulawo ko nafiirwa dda taata ne maama baggwawo abasigalawo abantu abaana bange bagenda kuziika nze sira n'omugwe nsaba muziike kakati nze sisobola kusula wabweru ng'ate ye omufu wali mu nnyumba yeebase nzija misana budde bwa kuziika era ku lumbe nzija nembeerabeerawo zasanga 6 nga ngenda togiraagira kwonoona budde bwo sisula mu mpewo ku lumbe sisula mu kyalo nina mukwano gwange ataziikaziika nza ate osomuja bakujja ezira essuuka ezirimu negundi eziwunya n'obukunzi sisula mu kyalo nze nakyawa nnyo ekyokuva najja e Kampala era nanyamuzadde wange okunzalira mu kyalo naate wajja e Kampala n'oyonooneka nennyumirwa nnyo yalabadde ankuba ku mukono n'afa kati neesalirawo kitalo nnyo bambi sisula mu kyalo era oluba okutuuka mwasiibye mutya mugyebale ate omukati gwe nte kumali kugwawo ndyoka ensembule nga mmwe nga bwe nasulayo ddi ujje ennaku etwali mu kulonda mbu oli mu kyalo kati oleka sukaali za kiro sukaali ezo ozinywedde era nze nemba ngenda ekaseera kyembagulira obadde okyabuuza ku bantu mbalekera ssente enkalu obadde okyabuuza ku bantu oba mbadde nkunnyonnyola bwikyo nga mbusonyi wadde kati osula mu ddwaliro ateeka gw'oleese ssente kubwa bukopi bw'oteekayo ssente genda okole senga nga njagala nnyo ani yagga nti akwagala ye yaŋŋamba senga walina abaana bameka 8 ku baana bani yasuzeeyo bali bweru wa ggwanga lwaki yabajjawo wano bagenda kukola wano gwe ffere tukola abaana be batulabirira wano
oli senga wange ate wuwo kale sengawo abaana be bakulabirira asibe wandabira omanyi nti basindise ssente okusinga ggwe kituufu era babawadde value wano ekikulembera buli kimu bwe waayo ssente ekwogerere olukiiko nga lwatudde olukiiko mwadde ekisambi anakimalawo olukiiko lwekikanga lwatudde ganyonola nti mutini ne mutula ffenna babukawenja baaji gundi bonna buli gwomanyi omunene bandawusi ne tutula mu lukiiko lw'ekika ganja n'asindika miliyoni ezi buli kwogera ku basinga okwogerako twaniriza omukulu ganja atabaddeewo naye asindise miliyoni 4 buli kibaawo kyonna bamukoonako kati gwe sindika sente ate osindika sente ate osene ku seminti kyokola kyali kikyamu tokiddanga namu kati obadde oteesa otya bawe buwi sente gwoveeyo ogende weebake kubanga ojja kusula mu ddwaliro ng'ate enkeera ogenda okukola ate osibe ng'osumagira waayo sente de waka weba kuba kyosobola okukola era obasindikire sente butokuba mpiso kitegedde bulungi sisobola kusula ku lumbe ng'oli yafudde ye tumukuume ffe tuli basirikale funeral service yeteekeddwa okukola ebyo assalamu alaikum gyemirimu gye bateekeddwa okukola ebyo ogenda mu kyawo tosulayo omala okukolabako linnya komawo so omaliriza dako nasobola okukola nga omala byabakazi bulijjo n'oluddiini alina amaddu bw'atyo so nako olwaleero ate mbadde sikimanyi kambuuze nekibuuzo kinyagala okubuuza okuwagira president Museveni musango okola ki okuwagira mwami Museveni musango wano mu Uganda musango ku muntu abatakutegedde oba nga tategeera byoyagala ani yagala tutegedda kuwagira olusaniya na statement gye nalabye yabadde kijja mwogera yabadde okunga gamba nti abantu mwogere sogere kuba waliwo omuntu katasaana kuddibwamu kati nja omukwano gw'omuntu nze kankubuze nkiteeka ani nze siina mukwano ku nsi nyina bantu bempangala nabo kati gwaba mukwano gwo si mukwano gwange kuba kati nze nziramu ekintu saakudamu nga wookibuuzizza njakumanya okuwagira president Museveni musango oba okuwagira mwami Kyagulanyi musango lwaki abantu beevuma okutuuka ku ssalino oli naavuma munnono ngaani tomanyi nti omuntu avuma okusinziira wa waali naki kyaba ayagala ngaani eyavumye nti okuwagira president Museveni musango mbuuzabuuza nze ekibuuzo kyange era otekera obwangu era kuwa kijje nedda mbuuza bubuuza si musango lwaki naye omanyi omuntu ategeera bubwe waliwo omuntu ayinza okukugamba nti olunaku lw'Essande takola aba awummudde nti era agenda ku kyaki so nga ate olunaku omuntu ateekeddwa okusaba omuntu okwaga pulezidenti Museveni eryo ddembe lye ng'omuntu era aba alina ensonga ze lwaki amuwagira kakati ate mwami Kyagulanyi ye alina ekizibu ye alina abamuwagira alina n'abamwagala ayina abamuwagira ayina n'abamwagala kati biwandiika olabe osobola okuwagira omuntu nga tomwagala nga wola nti mu byobufuzi waliwo omuntu nga tomwagala naye ng'omwetaaga kati nga mu bufunzi ngaola nti ekibiina kya Nuupu kyali kyetaaga mwami Mpuuga yadde tekimwagala nze nakugamba Mpuuga bankuba naye ekyobadde wano nkigamba nakugamba nze bankuba naye kati gwe Megatron essaawa ya leero tonjagala naye onneetaaga okukuwona kontenti waliwo abantu nga tetubaagala wa traffic omwagala naye omwetaaga okulagira nti ebitala bikutadde genda waliwo abasirikale obaagala obeetaaga amafande bankutte ngenze ntya kakati mu bulamu bw'ensi waliwo abantu nga tetubaagala naye nga tubeetaaga kati mwami Kyagulanyi obuzibu bw'ayina ayina bamwagalako views abo be basinga obungi ayina bamwagalako obutuuze mu nsi gye bawangaaliddemu ayina bamwagalako nga bamwetaaga mu mbeera eno eriwo okulaba nga eggwanga likyuka nga lyessuubi lyabwe nga baagala eggwanga likyuke ayina ne bano mwami Kyagulanyi agambye bamwagala kaakati ebyo ebiti nga bino nga bitaano ebiri awo ate ekiri wa mwami Museveni byawukanamu kati waliwo abali wa mwami Kyagulanyi nga baagala okwogera sayidi eno ebayita ebawe abo nno be basinga obungi
kale mbadde sikimanyi isya ozinga toli mu Uganda abale omuntu ng'afiira waayogera kinayogera twali ku radio nenkugamba oli munnamawulire nenkugamba noonya mwami Nurdin Komaweno nenkugamba noonya abantu aba MP abaalidde onoonyeyo aba obabuuze nti president w'Ekyagulanyi we baakulonde yafunye obululu bumeka oba dyala fomu y'ogirina onaafunako yadde n'obu lwaki bampi bano mbateeka nnyo mu buwundi kibakakatako olowooza tebavuddeyo saawa eno okola ki kubeera nti babanja mwami Kyagulanyi banoonya gyali bagamba lwaki tagende wakaawe babanje bafiirwe miliyoni 25 bagenda zifiirwa batya wenjagala okumanya wano ebyobufuzi bya Uganda tubeera mu bizinensi kitegedde bulungi tubeera mu bizinensi kigambo si kinene ekyo ebyobufuzi ya Uganda tuli mu bizinensi bano ababaka ekitegeeza bonna beegobera byabo bali mu bizinensi bali mu kukola ssente gaggawaza abantu baabwe waliwo abantu nga tuboogerako noonye kati kankubuuze ono muganda waffe yagenze agenda ow'Enansana agenda kubakolera ki Arua Zambali yagenda kubakolera ki yagambye agenda okuyamba abantu abo nga bwe yayamba ani agenda okusaka ng'asaka jjawa ewaja tinamyalo namyalo akwataganira wana bino kyembuuza ng'asaka jjawa mu gavumenti eno kitege babuuzizza mukama wange gwe nsinga okwagala ennyo Lord Mayor wa Kampala ddako bali mwezo bamubuuzizza oli mwetegefu okutula ne mwami Museveni baadega bagenda nti gende Japan ku bigere yeetoolodde ekibuuza n'akigira nga kyawedde agamba atya kyamugaaniridde naye kati gwe mbuulira bali mwezo osobola kukola okulagana President Museveni kyagobeza lukwago kakati omuntu okwogera President Museveni eryo ddemberi wabula nze obuzibu bwennyina ye muntu agira Museveni nga mwavu oyo sikkaanye naye omwavu tolekera kuwagira President Museveni owagira waaki President Museveni yavuwaza bana isya omuntu anti gavumenti etekera okuteekerawo bannansi emirimu kigivunaanyizibwako kyokka ate ffe kyatusinga otukolera ffe ne gye twatandikawo era agituggyako omuntu okuwagira President Museveni wano mu Uganda wa mu nsi yonna omuntu wadde mukola ekintu ky'abayagala naye wano omwavu tokkirizibwa kuwagira Museveni oba owagira waaki yakutaddemu bwavu waliwo abantu b'osanga ng'ekika kyabwe kyonna kati gwe waŋŋamba mu kika kyammwe gwe mugagga kakati mugagga era mu kika kiwaffe nze nzeke yasooka okugenda okukolako ku leediyo nga muli bubi jjajja wange yafa avuga tundula kivule emmotoka tetubadde kubya mmotoka soogedde bubi ŋŋamba buganda ayogedde kati ovunaana Museveni yaganda abeewa mugagga wano kakati lwaki omuvunaana era wandibadde ombuuza katonda yabigaba wandibadde era ombuuza era ne mwami Kyagulanyi waanajjage tagenda bagaggawaza abeewa kyetwetaaga mu bukulembeze tetwetaaga nti olajja atuwe kuba twetaaga gavumenti buli weekyukamu wabawo ebintu bingi ebikyuka kitegedde bulungi nze essaawa yayo ndi mutegesi wa ndongo gwe ntwala ng'omulimu gwange ng'oggyeko nti nkola n'omuyimbi Sophie Nantongo ffe essaawa yayo okukola kalenda awo kalenda yokka experience yawe eri miliyoni 15 nga onaakusaako muyimbi onaakusaako baana experience yawe yokka kanjikutemetemera ogiwulire nannyini kalenda ekifo akyagala miliyoni mmeka mwami David Mpola kyokka ekifo kyasaba miliyoni 4 kiraya nti azze okulaba bino wagenda mu biyigo avaayo alwadde ebiyigo bicyafu anti kyenzijjako nti ebiyigo bicyafu ekisemberayo ddala nti emiliyoni 4 zasaba takuwa obutebe yabutwala kiri awo tayokana shiba gwadde miliyoni 10 ne suitcase ate nga alina mugundi bumpi kati akuwa kifo kyereere tekirina adde ekimu n'ekimu kanoogenda enaggulu okufuna enaggulu ebbaluwa okugireeta awo okukkiriza okukola emalawo emiliyoni nga 6 era kikyagawo papa Misa Kisemakula takyakolawo ezo si miliyoni 11 kakati waliwo okuwa police okulaba DPS wano okulaba OC operation okulaba OC station bikulungula miliyoni ngezi kakati lokogende wa Sikibaga njagala miliyoni 10 na mmeka ogende wa Everboss age bana ya mitwalo emeka
kakati ogenda okumaliza omuyimbi ng'ekifo kyennyini awo nga weetaagisa abantu 10,000 kati nga zikira era nze kyovula kuva ddola nalinga ngamba bakola omuseveni wa Abetex tiseera zibasaba mu gavumenti bazireke wabula gavumenti etuyambe etukendeereze ku misolo twebangera okutegese ngankola ekaseesa oba ebwera olukusa ntusaba ebwera kubanga nebbaluwa yawa n'oba okolawa mu Uganda yonna ebbaluwa eva naggulu ebbaluwa mu Uganda yonna eva naggulu kakati otuuka ebwera ti DPC w'ebwera talina kyasobola kukola nga tolina bbaluwa evudde naggulu laawe ofuna ebbaluwa wanoogenda kunosanga DPC yafiiriddwa obanga akomye wali Kampala olwo Sheba ekoze eki kakati nti gavumenti saaga tube na luyimba lwalagamba gavumenti eganya okukola enguudo oli olwo omubula kyagala Museveni anti aganya okukola enguudo buli muntu kyalabako niyo nombuuza mu business abantu economy ye eri etya olina akantu koyogedde nkulabye opininze musajja waffe Zambali mu mawulire tagenda kukolera bantu nansa nanyiri agenda bakolera ki etegeeza si ye yekka bangi bensobola okuba tabasobola kukola nekeretanyi tasobola anti ate ye nkeretanyi ababutalya abadde agenda kufa ekikutuko anti abadde akaze yakera nkujja ebbi nga nze nkola ku Zai Plaza hadde ayina motoka kakatini ngaaga abadde asigaza alimu nga nali oyitamu buyisi nga ofuwa olwa lukoona kuli keretanyi ng'abadde bubi nga woyimirira ku mulyango eyabadde amugyeyo ng'abadde amukoze n'ofuwa oluwa luyitamu ne lugwa eri emmanju aye ne bakadde bafaawo beewummuzeemu nabo lwakuba abeebukomansimbi tuga abeewummuzeemu ye bukomansimbi awabadde wa ganja nkeretanyi obadde omugira nnyo bafiiriddwa Sempijja yadde agenda kubanga Sempijja yadde yakamala kubagolera yadde abadde ensigo za kedo oba zabadde nfu nemumwanyi lwaki ate tebamuwadde yabadde ensigo za abantu banyiivu abantu banyiivu kakati otunulira mwami Sempijja ebbanga lyamaze mu byobufuzi amazima gali nti yeetaaga awabule bano baana abantu bonna abakulu abajjajja baali beetaaga kuwummula ne mukwano gwaffe Namboza yateekedwa kuwummulira mu bano yateekedwa kuwummula basigale nga bawabula ku lukiiko eno wansi kyobula ne kyaki erina abakadde ba kyaki abakadde b'ekkanisa era abayimba tabeera abantu bakulu babeera baana bato kwaya era kwaya gyomanyi ng'erimu omukadde w'emyaka 6 bawabula ne bateekateeka abaana amaloboozi ekibuuzo kyange waliwo nakubulizza nti okuwagira NRM nze kunze si musango kati ekibuuzo kyembooza Bebe Cool okuwagira Museveni musango aye tubadde nga tukola interview ne ku Bebe Cool ne gamba nzi omu kusaagala banalabye mukwano gwo nnamba emu ng'afiirako si mukwano gwange business partner wange siina mukwano gwange mu nsi anti byegabye ebituufu mu mulwe okwebikkiriza naawe toyina nze gw'oli mukwano gwange tukola ffenna nkubuuza nkubuuza ekibuuzo twalonda ennaku z'omwezi mmeka 15 waddamu okukulanga ennaku z'omwezi mmeka nakunnyonnyodde tewampayo wadde n'ekikumi asooka ove ku ebyo kyekubuuza si kyozzeemu olaka okusomerwa sumbu wange abantu nedda nti onyiiza kati onyize kitegeeza ngende omutima era gunnuma gwe nakunnyo gwe wankubirako ate nze ne audio nzirina nga nkubuuza muganda nge sizooka teziriiko ate ngo kanti ndi mukwano gwo tumaze naawe emyaka emeka omwaka gwaweze gw'olina emyaka emeka ndi muto muzaala olina emyaka emeka 25 24 obadde naani nga nze siriiwo ganja kati kitegeeza ye mukwano gwo tewali muntu alina mukwano gwe ekigabo kibasumbuwa tulina abantu betuwangaala nabo mukwano gwo kigazi nnyo ganja omaze n'emyaka emeka ekibuuzo bikusumbuwa nnyo 10 gw'olina emyaka emeka 25 ganja alina emeka 28 ku 14 yalina naani ku myaka 14 yalina naani ne maama we ne taata we tulina abantu betuwangaana olw'okuba nti ekigabo kikyatukwata kyovuga nti oyo gundi mukwano gwange naye ng'oba omulimba ekyokugamba nti namba emu mukwano gwo kikulumye no tekinumye tokigaziya nkugambye ekyo mpadde nkyogera nga bikanaku negamba musiina saagala banfune bubi nze siina mukwano gwange kuba nze nsobola okumalako wiiki nga sire mwami namba emu
nga weetala nnyo andi kati nze mbeera eri katwe mbeera busy naye abeera mu mataka gabeera busy obwali mu ngatto ze atunda ettaka kati naye abeera busy nze kabeere mwami iva kabeere sakozi bonanga otulaba ate omuntu gwe ntera okulaba ndowooza amangu Dayasi ne Duncan kuba mukola mwenna ng'ogyeko ekyokukola ffenna ye musobola okugyeko ekawungeeza okuwajaluna ne musangawo ne Duncan manye okumusanga ava ku TV naye nze abantu abasinga ng'olaba tukola tusinga tugenda ku likodinga era tumala okukola munagenda ku bizinesi kuba muntu alina bizinesi gy'akola kati tugamba nti nkizeemu bubi kale ekyo nkiggadde Bebekulu okuwagira nalemu musango kuba nalabye nambemu ng'agamba nti Boy Kashiko kati kyeki mu Luganda kiri kati watunzi nga tunagamba mbu twayinanga Kashiko ya Uganda kati tuyina kisimwanyi nti Bobi Wine watunzi nnyo buli yagala okufuna ssente ayina kulwanyisa mwami Kyagulanyi afune ssente bano ba Bebekulu baani kati bo kapito waabwe bakuba Bobi Wine okufuna be bano ba Bebekulu sigenda kola discussion nga ndi ku mwami Nambe anu muvuddeko ati nkigaziyiza yasa tumwogereko naye nga video nakalabye nze simanyi nakalabye nze mbeera busy video musiziraba Bebekulu omuntu amunenya okwagira mwami Museveni yenna abaliko ekikyamu omuntu omutuufu okunenya ye mwami Kenzo n'abasigadde abalala bano bonna abazze bannampawengwa ne Bebekulu nawulyako mbu yagana okuwa taata w'akalulu n'aka mwami Museveni nakugamba nega abantu bonna ababadde mulaale Bebekulu yadde asobola okukola ewa Museveni nga tewaliiwo ssente asigadde baddwa ssente abasigadde bonna abayimba badde kibatwazibadde ssente maja kati twamaze okulonda bamulayiza bamulangiridde naye alayiranga mugwa birabye ebimu ne watalayira gwogenda okulayira mwami Kyagulanyi kwe kajayo kwese tayinza omulemesa atya gumanyi kyabala tewali kirumbuye ekyo agaddewo ne ku mazzi ganja owulira seremini gyakoze kati omuntu atawulira ate alaba atya mbulumbo yagambye ekijja si muntu ate ali ebweru w'eggwanga tuba twogera ebintu ebyamagezi ate ne muleetamu Gasiya Lumbuye Gasiya va omuvumye nkugambye mwami Bebekulu kuva ddadda ye nga wagira mwami Museveni oba aliwo ssente oba tewali Bebekulu yali avuddeyo nga gavumenti eno eri mu buyinza agiwalampa ng'abalala era ne weekola ensobi agamba sivaawo awo wendi era ye mwami Bebekulu gavumenti abaganja abadde byamekesa eggumba n'embwa tesigaza wanyama n'embwa tesigaza era emulabe egenda munyiigira ye nga wa mwami Museveni kati okujjako bano bannaffe ina statement gy'okoze nti bano abajja bali baagala ssente ensonga lwaki bukyamaanyi ayogera bingi walawudde Bebekulu ng'agamba nti Museveni tampadde ssente bw'olina olimba lwomanyi Bebekulu ng'alukubidde gavumenti Kenzo alina system volongoto kati system yakyuka yayimbirira yeno tekyukanga oba ye yamutereeza ali yerwanako ye era kye yali ayagala ndowoozanga omuntu kati bw'ogamba nti omuntu okwagira NRM okwagira mwami Museveni musango n'okwagira Kyagulanyi musango lwaki nze okwagira Museveni gwa musango waba nze siri muwagizi we andi kati ekizibu ekiriwo awagira Bobi Wine obalaba aba Museveni nga bamuyingi awagira mwami Museveni aba mwami Kyagulanyi nga bamuyingira olutalo oluli awo kuwagira kyenjagala musango omuntu gwolaba ng'akoze statement ku muntu w'esayidi eno oba w'esayidi eno ono n'amuddamu oba ono n'amuddamu ebiseera ebiseegerezanga nnyo abantu abantu balina byakukola era nga baliwo okweweereza bweweereza bigambo nze olunaku sobola okuziba nga sitegedde bintu biku intaneti okwo kakati wali muntu aba bize alowooza nti gundi yayogedde kintu gundi nange nkyakka muddemu n'amuterawo ne ka video waggulu okujjako oyo nga gwe mulimo gwe baliko suspect oyo gwe mulimo gwe wokwata ku Bebekulu ng'akulumba era nalabye kye yakoze abamu ajja kubavuma naye nze ndoza tuteekedde okukiza ekintu kimu ssaawa ya leero omanyi nze nagaasa akugala nti baagala kuwulira
kuba tebugenda kukyanze nga neesimbyewo tomanyi ensi ekyuka newebanga ekyuse tonnondanga nze sigenda kukya ku makya nga nsabye mulimu ekyo tekiribaawo anti muffe ebbanga lyonna mwe abantu abasoma mubala munoonya mirimu ffe nga batasoma tuli mu kukola muzunga ne fayiro zammwe olwokuba mwasoma byeggamba ge mazima kutoyinza kuba nga tolina fayiro zowali wandisika tosaba mulimu toziina nze siwandikanga yadde negi ntwala kyenyi kyange nobagamba asobola kukola ki nti yenze tyosobola kindi mukweteka firiji eyo ndikafa kabaka wano mukugira risiiti era situva asala ngu yatulamu n'agamba nkwagala nanteekaawo kaakati soogera bintu muntu byayagala kuwulira nga weewaawo mbimanyi nze byogera ku intaneti ebyo mbimanyi nembeerako nga weemula mbimanyi n'ebifo ebyo birimu era mbimanyi naye tulina abantu betuswalira sisobola ye Bebe Cool yakeera ku makya n'asalawo n'agamba nti Pulezidenti Museveni nze kwesiva ng'alaba yalina ebirungi by'ayagala nange nevayo ne ŋŋamba ti njagala nkyukakyuka era enkyukakyuka we yagaanye nze omu kubakkiriza nti mwami Museveni yafuga gwe toli ku kino nti mwami Kyagulanyi ye pulezidenti wange pulezidenti wa kibiina kya National Platform si wa ggwanga lwakuba gwe kyoyagala okuwulira ne banna abalala abalina endowooza ngaeyo nze ŋŋamba bali anti gwe kyoyagala okuwulira naye nze siri okubuzaabuza bantu mwami Museveni yafuga yatufuga era alayira ennaku z'omwezi 12 ogwokutano oba 13 wemba seerabidde tetwewunza yaddako era omwezi guno gwe tulimu ku Mande gye tuyingiddemu ng'ennaku z'omwezi 26 yaweza emyaka 4 ng'atukulembera yawamba 26 86 myaka yagiweza ku Mande ya wiiki eno emyaka 4 n'atusaba emirala emeka gye gino gyagendamu era ddembere wanaba amazeeko gye Mukama nga amuwadde obulamu okusaba emirala emeka ekirala njagala okkirize nti obukulembeze buva eri Katonda oba olina eddiini gy'osaba Katonda akyamwagala atukulembera ono olinakeru kyanga agambye nti kati genda agendera kulinnya kawuka abantu bagambe pulezidenti alinnye n'akawuka buli jatta ebintu kujukiza banaffe abanana abo mouthwash gwe wenna alina amannyo nga gakuluma bakulanga bakulumuza omusaayi bw'osenya bw'olya ekinyogo gwawe ekyokya ganyenyeera nanabo mouthwash ajja beera nga akuyambira ddala bulungi nnyo genda mu famasi zonna ezikuli okumpi oba workshop ekuli okumpi obere nga obuza nana ku lw'amannyo nedda si muno ogiyise perfume senze badde ntegedde gwosaako kakubamu nana kakola ku bantu bameka kano kwata okateeka eno yasaba nedda davuko nana bakuntumye musange mu famasi gambye oba workshop ekuli okumpi mwe abali ebwere w'eggwanga mugenda watuukira ebintu bye bana Uganda naye kawunya bulungi ate kawunya amanya agaluma teganuma naye kawunya bulungi omusaayi bw'abawunya akamwa kakati kyogenda okwekolako ne Japan buli omu tajja kuva kumpi mbadde mpunya davuko omulyango ayongeddeko wano yuno nana amanyu nga gakuluma oli ekyo kyobwa ekinyogo gaganyenyeera gavaamu omusaayi akamwa kawunya iko tunaagaba buli kamu tunaasigaza nja kuleetera enkya kakati nina chokumil ono gwe wenna ennyingo gwe ziruma abali bali oggwanga omugwa gukuluma amagulu gakuluma emikono gikuluma ye wa bulumi omusujja gukuluma olina obulumi bwonna chokumil yajja okubeera nti akutaasa ng'owulira bubi tewulira bulungi ayongeza immune system ayongeza amaanyi mu mubiri bw'abadde omunafu n'oba nga ate otereerera ddala bulungi yuno gwe bayita chokumil asanga mu pharmacies ez'enjawulo wano mu ggwanga Uganda agattako ne workshops agenda obere nga osaba chokumil balina obulumi bwonna omusujja gukuluma tewulira bulungi saba chokumil ajja kubeera nga akutaasiza ddala bulungi nnyo gwe ali ewere eggwanga genda watuukira ebintu bya Uganda ajja kufunira ddala chokumil Nana Habo Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chokumil omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba tewewulira bulungi nywa Chokumil okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde eddagala lya Chokumil lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA
tuba tukyali awo kakolebwa bwano wano naye nebwere ogwanga katuuka ogenda atukira ebintu by'Abannayuganda kano kyokumira ennyingo zikuluma bano okola otya okanywa bunyiko na mulundi gumu omusawo ajja kukulaga ngeri gye sitali musawo saagala nnyo okwegezebwa ngamba endagiro kweziri kuno ki kyotegeeza kongo wenkaguza omusawo yambuulira n'endagiro okweziri okwo kuno kweziri tojja kulumwa musujja tyo amagulu gano ennyingo zikuluma omugongo mwabamala essaawa nnyingi nga mukutamye simawo okutamya ennyo omugongo ekyokumira bulumi bwonna bujjawo wonoonya kanywe onywako olamule bwanga butambula wano njagala okugattira ku statement ya Honorable Munyagwa nanga nti mwami Kyagulanyi ono afuuse ekikonge ekinene okulemesa mwami Museveni okuvaako baba bamulwanyisa ne yeeteekawo yeefuula amulwanyisa yeetamulwanyisa kati n'agamba nti mwami Kyagulanyi ono gwagenda mulwanyisa asooka aveewo ye waavaawo olwakwate mu mwami Museveni ono amutujjire okwo mwami Kyagulanyi bw'ali mu katemba byakola tebiriiyo bali mu kuzannya buzanyi kati yeekwese yeefuule yeekwese teryamuliko yabika oyo omuzannyo gwa mwami Kyagulanyi agenda mujja wamusuula eri ebigambo bya mwami Munyagwa obyogera kuki ekisooka mwami Munyagwa mukadde waffe kati kyawagula tajjawo Kyagulanyi kubanga kigambo okujjawo kirimu ebintu bingi ajjawo agenda kumusiba agenda kumutta ategeeza ki kwa kirimu ebintu bingi agenda kusooka amugjewo amusiba agenda kumutta ayagala kukola atya agenda kunnyonnyola abantu obubi bwa Kyagulanyi Kyagulanyi si y'ensonga annyonnyole abantu obubi bwa Museveni ajja Museveni gwayagala okwo kale akulwana abantu babiri omulundi gumu ate nti buli wayagala omugjawo omwami Kyagulanyi ng'ateekayo omwami Kyagulanyi bodegaadi wa mwami Museveni okusinziira ku gundi ku Munyagwa buye ateesa agira bannanga omusajja tumutwala kumbe waali kati ye agenda sooka akube Kyagulanyi amusuula eri akwate Museveni omanyi nakugamba luli nti mwafunye ebizibu mwabanoonya obuntu ti abantu bembadde mukyaza bembadde mujjako obuntu badde batambulira ku mwami Mpuuga mwami Museveni mwami Kyagulanyi n'abantu abalayi mu katigolo eyo tikaakati bali baavuddewo kati omuntu okugenda kweyimirira era ogakola abantu banyiranisa okuwalampa abantu sekinoomu ng'ebyokwogera olwo bibuze ng'ebyokwogera bibuze kubanga nze kyenneekakasanze bwentuula wano nsobola okwogera nga sivumye muntu yenna nga sobola mpe muntu yenna nga sivodde ate vidiyo ne baziraba kaakati naye okutula nonyonyola abantu genda gwowalampye ekyo nakyo kyebaliza Katonda kaakati mukadde waffe Munyagwa ndowooza naye ayagala tumwogereko era tugenda mwogera kyetuli mu kukola era ndowooza kuba ateekeddwa kwekuuma ng'ali mu mawulire ng'ayogerwako naye nga amazima gali nti mwami Munyagwa tera kyayinza kwogera eri ggwanga n'erikiwulira musajja ng'aluddewo ng'abadde mu gundi ani yakugamba nti omuntu abeera mu ddwaliro ng'ajjanjaba omuntu waafa yasika omusika ebiseera ebisinga taba ne mu ddwaliro tajjaayo bw'oba otwa bibyo kati okubwawo okwo tekitegeeza nti ategeera byagenda okugamba nnansi yakutte ekifo kyakumeka mwami Munyagwa kya mukaaga ku bantu 8 ade beesimbyewo afuba oyayuizaawo anti waliwo ekintu ekibuzo kyebakubuuza nti kikulemerera enziramu yaakyo nze nja kusaba mwami Munyagwa asooka alugyeyo mwami Museveni kuba nze ekizibu kyange si mwami Kyagulanyi kale ekizibu kyange mwami Munyagwa atulage tutya okugjawo mwami Museveni so si mwami Kyagulanyi okugjako ng'atuga nti ayagala kumutta bw'aba ayagala kumutta awo oba kumusiba awo abikolanga ye sekinoomu naye engeri gyategedde mwami Museveni engeri gyagenda okuvaako kati fokasi yonna agisse ku mwami Museveni anti buli wayagala omulwanyisa nga mwami Kyagulanyi ajja ndowooza baagaba road map mu campaign kuno ezibaddewo buli muntu ng'alina gy'ali mwami Kyagulanyi agendako ewa Munyagwa kati amu ekiika atya bw'abanga mwami Munyagwa essaawa ya leero akyalina n'obudde obujje ne bukola akantu ebyokukola tayina ajja kutula ekiseera tumuteeka mu kiseera ky'okuba nga talina kyakkola ajja kutulowooza nti omuntu kuwa pulezidenti wa Uganda talina mulimu
Wabanga akyafuna obudde najja n'akola akantu mu mmwe ebyokukola alina bya munguuba akantu okakola okuweereza abantu musango ani yamugamba nti ayagala abantu bamwagala abaweereza bamwagala ajja agikola ekyano akasente bamwagala gwe mugamba gwe ogimuggulirewo munyagwa updates gwe ogimuggulirewo olwagisakemu abantu 10 nga be baliko gwe ogimuggulirewo gwemanyi abantu beyafunye mu kulonda kuno gwemanyi abantu beyafunye mu kulonda yafunye emitwalo be 3 ogimanyi bantu be bamwagala mitwalo naye gumanyi kitegeeza Uganda enamba erimu miliyoni 5 ofunako emitwalo yaswadde nnyo teyaswadde yaswaluse nga nange nga nazo okubanga nyina ebisaanyizo nenjiya okwesimbawo mbadde mumusinga leka naawe ate kuzoleya mubaka kyoganda osikola nendaba abantu omutwalo walina kakati ono teyawezeza mutwalo nga guliriddewo aye ne munyina ayinza okuba nga teyeeronze ng'ali ku mwami Kyagulanyi gw'olabiranga ng'omuntu nga w'amaanyi kwe kulanga abateewo omulesa ate bamufokasingako olabira gwe nti oli munafu kubanga mwami Munyagwa Bateesobola okuva yatugambye nti okusiranga ebitala byo byavudde mu kalulu kano nategedde lwaki mwami Museveni gyatuwangula kati mulina enteekateeka nina enteekateeka kati enteekateeka yonna ngitegedde leero mulina kubanga mwami Kyagulanyi si ebyabakama yalega ebyabakama era ataleka ku byabakama mwami Kyagulanyi tagawa buyiza mu gavumenti ya mwami Museveni kati naye olwokuba nti mwami Munyagwa naye ali mu bali abaagala likes yategedde watogera ku mwami Kyagulanyi tajja kulabwa kubanga ategedde okumulipira afune ku masannyalaze naye nga amazima gali nti ayinza okuba nga mwami Kyagulanyi waali talowooza ku mwami Munyagwa ate musajja wattu ali mukono wonna waali ayinza nokuba tamanyi nakumanya nti mwami Munyagwa oba yakwata kyakumeka nakugamba fokasi ya mwami Kyagulanyi eri ku muntu ogwo mwami Museveni abasigadde tujjanga bayizawo nvandiirwa ali ku kintu kinene omuntu ogwo bano bamunyagwa abasaladizi n'ekibeera kimanyi nti gyali kati Munyagwa ayinza okutuuka omwaka ogujja nga akyawulikika ng'akola ki lwaki nga tawulika lindako ono amala okulayira noona alonda leader of opposition mwami Nyoka agenda kubeera nkukyakalanda nga awuga buwuzi mwami Kyagulanyi walondera leader of opposition abakkiriza era yakuta ekyokubiri webagambye ye namba 2 asobola okugaana n'agamba zisigera kukolagana nawe nti kisoboka ekyo ayina olwala asobola kukola ki anaaba talidde mu bantu olw'okwengalo ze leader of nze nno bayiza weera w'omulondera bw'oti oba okakasizza nti nze ndi ready okukola naawe kati mbutamulonde mwami Kyagulanyi nga muzibu mu kati wanu waali yanyiizeemu olaba n'ewakawe yavuddeyo ajja kudda ase kati ewaka bwalina kyabala towulidde omwana wagambye Mulumbe yagambye mu mwami Kyagulanyi kyabala eyo yonna gye yeekwese naye kati kankubuza ekibuzo negato oli musajja amawulire oli musajja muyivu fe okumala okulonda ng'ennaku z'omwezi 14 15 sorry mwami Kyagulanyi ne yeekweka oba ne bamubuzaawo ewaka n'ataddamu kwogera kigambo kyonna mwami Kyagulanyi ne yeekweka gy'abadde eyo n'atayogera kigambo kyonna n'okumala okulonda mwami Kyagulanyi ne yeekweka n'ajja nga yogera ku intaneti kiriwo ekyatibadde kikola impact tusigala nga yeekwese oba kujja nga ayogera kikikola impact kati aha mukoze eki wayogera kitegeeza n'abantu bali abantu labye nkokubirako kujenne waayo oba yatidde bano abaserikale omukwata amagiro okuba ku gavumenti gagamba tegamuyinaako buzibu twala ne minisita nabbanyi akali nze no kinandirowoozezza omuntu yenna nga waali waba alaba vidiyo eno ebyobufuzi abiveeko adde kuki tusigale ng'etuli kubanga nze nandirowooza ku ntegeera yange ennafu ennyo ti mwami Kyagulanyi we yandigenze tyandikoze vidiyo fe tumubanje tubuuze omukulembeze waffe aliwa vidiyo eno gye yakoze ensobi
ku side yange lwaki oganti yakoze ensobi nantekeddwa okumubanja fo kyokubanja akalo twandibanjiza oli esegeza wavayo n'alabika mu babakaka mu kyomukulu gyali emirembe gye tulina okuva twamulabyeko twali bali mirembe ngafu tusaana gavumenti eyongere okutebula kibi kyali yasiba kati ate omuntu omulamu nze luli mbalajamu ne pulesa kiwa omusajja oba kiki neke namulabyeko wateredde alina okunyawo olwendo lw'amazzi omukulu yakoze ensobi okulabikako eri ensi eno Uganda gomanyi singa akazita kali gavumenti kati okamanyi aliwa baali badde bamubikanako kakati era nze kyenja okusaba mwami Museveni pulezidenti atufuga ne John Muhoozi ne mwami Sali Musale n'ebitongole byonna ebya security byonna mu Uganda abalaba vidiyo zange zino ndi wano okubategeeza wano wasulamu tetukula lwakubira wali tukoze lwakuna mbasaba baganda baffe abakwatibwa mu campaign ogw'okulondera kwatandika kavubuka yali awaga abaana bano nga balina essuubi eritatuukirira naye nze nsaba gavumenti mukendeeze ku bibonerezo wekibanga kisoboka n'okubata bateebwe bakomewo kubanga balina abantu bebalabirira kavubuka oyo yali abawaga bategedde gavumenti eriko yeeriwa eri gye badde basuubira teyazze kyokka eno etegero tukulembera ffenna kobeera oyagala oba toyagala so nze nja kusaba pulezidenti abaana bano balamibwe ng'amateeka egagamba wabanga tolina omusango nnyo gw'amaanyi bateebwe bakomewo kubanga baayiza n'abatayize era gavumenti ejja kusobola okukwata ekirala wabanga okulonda kwawedde mwami Kizza Besigye Akireewo Kivumbi Bobby Yanga Eddie Mutwe n'abalala bonna baweesa omufumbira nze nja kusaba bateebwe kubanga isooka weesa omufumbira n'akaluba akamukubye akamu batandika obulamu omukulombe gwali balinamu essuubi tebakyayire bayinza kuddamu kwekalakasa konna mbu ate sigenda gindi ekyo kyawedde tekinnaggwa nze Lumbu yagambye mwami Kyagulanyi alina kyabala ganja yaŋŋambye lumu lugenda kuba tukola nkukuba ejjinja oba oluyi kale sigenda kuddamu mwogerako kyembuuza gw'omanyi omuntu okubanga obwongo bwe bulinga obwa bebi nga gw'oli mu kwogerako wano abantu bamulabe nga gw'oyisawo ebintu byo gw'omanyi muntu ki gw'omanyi ategeera asobola okugamba omuntu nti mukwate amafuta mukole bbomu mwokye ennyumba z'abantu bugooyaga atuwulirize ng'ennyumba zetugenda okwokya ezo za baganda baffe za bakoddomi baffe za mikwano gyaffe omuntu toyiye mulomo okuzima noba kitegeeza okwokya ennyumba oyo omulalu yabyogera naye nga byogera tali wano nze njala mbega toni omuntu yenna nze okwekalakasa nkusobola naye njawo okwekalakasa nga Lumbu yankulembedde yatumwogereko si kyoyagala nze njawo okwekalakasa Lumbu yajala tukulembere asonga embere anti oyagala tumwogereko nze yamwami Lumbu ye yadde ayinza okuba nga tawulira naye alaba tawulira singa abadde awulira singa awulira ebiri okubonaabona kwe tuli muwana tuwa amagezi ga kisiru nze njagala aveeyo ewaabwe gyali yonna ajje wano atugambe nazze bamuzaalawa yonna gye bamuzaala agambe ku ssaawa nnya nsimbula ajje n'eccupa ziziro mujjemba lagire tuzikolamu nja kuba omukwana akusooka okumwegattako naye waba akyali eri talina kyatugamba ali kwalifayi ya bwereere ono tugula ddata ono sabbuuni asinga essaati ebbeeyi eri amazzi gwaza okunaamugayozaamu essaati talina kyatugamba talina omuntu yenna asinziira eyo ye ng'awogera nonsensi we kati waliwo omwana gwe nalaba oyo omwana omuto yeeyita simanyi ate alina okugana amanya ge oba yeeyita Mr. Update oba ye oyo ndoza Mr. Update ayimirira bw'ati nja mukulaga ayimirira bw'ati nassaawo video yayimirira so nakola video n'agamba bannayuganda protestive gyatutegeeza kati yeeno
tubasaba essaawa ya leero mugende mukwata amacupa mwokye enguudo musime ebinnya mu nguudo mwokye ebizimbe naye akati ono omwana mazima ddala ng'ani agenda obikola ategeera bulungi oluguudo olwakakolebwa Salama Road tulusimemu ate ebinnya n'akatono ketulina nako tukwonoone nga Museveni takyasobola kumalako myaka 10 ng'atufuga kuba asobola okumala kugino n'awummula ate tulekeko oluguudo tulwonoonye emyaka 4 talukoze alukoze ate tulwonoone ekirasifa tuteekeddwa okugjako obukulembeze wabanga abakule okyalina ebirala byabikulu wabanga ekifuba kikutawaana kati kansooke nange Lugave Kof kano Kausas kati kansooke Lugave abo Kof and Frisilap gwe wena ayina ekifuba ekiraakira senyiga yakulemerako ekifuba tekiwona ekifuba kikutawaanya bw'okolora ozirika bw'okolora okola otya twakuleetedde Lugave nudi ndogera ntombadde ssente baba flu syrup wali bulungi ajja kubeera nga akutaza ddala bungi nnyo gera mu famasi yonna ekuli okumpi ne drug shop Lugave Habokof ne Frusa bajja kubeera nga akuyamba bulungi nnyo gwe ayina ekifuba ekitawona ekifuba ekiraakira ekifuba kya buli kika Lugave ne ssenyiga genda mu Lugave byonna keekano ate gwe ayina ulcers zitawona ulcers zikuleetera gaasi mu lubuto kano kakalu anti babunywa buli gwenda anywako kati ate nakano nawe ogenda kunywako bonywi kakati Lugave abo ulcer syrup egenda beera nga ekuyamba ulcers zonna ezabukika ulcers zakuleeta amabwa mu lubuto ulcers zikuleetera gaasi mu lubuto ulcers zikuleetera okubeera nga osesema ulcers zonna ezabukika nga zikutawaanya genda onoonye Lugave abo ulcer syrup ajja kubeera nga akuyambira ddala mukiri genda mu pharmacy kuli okumpi ba drug shop osabe Lugave abo ulcer syrup ajja kubeera nga omufulira ddala bulungi gwali ebole gwanga genda watukira ebintu byabina Uganda ojja kubeera nga omufulira ddala bulungi nnyo ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa ulcers nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Ulcer Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Dafukom toyongereyo diweddemu toyongereyo kakati that aside njagala tumalize ne Alien Skin leero obadde mukambwe Alien Skin sawa ndibogera mutyo takwatagana Alien Skin abakulembeze obennyini abanno pawangula obululu bwabwe bali makaga ebatudde fayo tugende twekalakasi bagenda kufuna emitwalo miliyoni zaabwe basoboka tubalabireko neno basirise boogere ki wali ayogera boogere ki kati kugambye nagamba bagenda okusiba ababaka abagudde nakikugamba mabanja bagenda kubasiba obukumu guteeka waaga aga ogenda kulaba akalwa nga bakataddemu ssente kale gologawo omuntu alidde mu atagenda yekalakasi ogambye edduuka lyange litanyiribadde litya ada ina 5 ng'ofuuwa oluwa luyitamu ne lugweri erugweri nga kateni temuli finally nalabye Alien Skin agamba nti yagenda okugenda ku bintu bya unstoppable nga gaye tasobola kuswala kugaba bijaketi kugaba masaati nga yestar bamukozesa ebintu by'ekidaawa naye nga kiri nti bamuwa ku sente kimanyiko milioni ngana nga zaaki bali bamugambye agende ku campaign mbu milioni ngana yazirya era Bebe Cool yazimu nate bwe yatuuse okwogera ku live naga nti teyakola olutalo kati awo yetasobola kukola bintu bya kidaawa omuntu waku bintu bya unstoppable kubeera bintu bya kisirusiru ebyo nga yestar naye tasobola kubeera nti abikola ekyogerako kiki sente bazimuwa bazimuwa namwase nagaana okukola wazi bamuwa okiinako obukakafu Nurudini aŋŋambye Nurudini oyo wa Bebe Cool anti wa Bebe Cool naye ate tasobola kulimbira mu linnya lya Bebe Cool asobolera ddala asobolera ddala oli wani nze ndi wa Alien Skin webale kakati awo kigera tuwa obuzibu anti kankubuulira abantu bootakkiririzanga mu bano wammanga tokkiririzanga mulooya dokita omusuubuzi omusawo abayimbi abayimbi bagwa mu kategori emu niyo abasuubuzi abo tubakkiririzanga mu nnyo ebiseera ebisinga ebintu bya Alien ebyo ne Bebe Cool bibadde nnyo mu mawulire naye ekisooka kya byonna Bebe Cool
wala ino bukakafunga yawa alien sente ajazi mu banji mbuyaze mulekera bebe kulu yagamba kya mukisa mulungi ekira ndo natandisa ate omujjonkera mubojjerera aluna gwolo adujja kuggwa teerutagwa ekira nange alien skin nzondaba tulanti siina sente nange sikyali mu level ekyamaku awali omukaliwo ki tumanya wali wakayidde siri mu eyo level okay era tokolanga omukolo n'otambula n'ogamba nja kujja omuntu sita waliwo ebintu byatakola abantu bewansi awo bamanyiira ife kati omwana ajja kujja alini akubye ekikumba kye nga gwagenda okukwata kumala kumwegerera kumala kumubuuza sebo osiibye ote kati ate kati site yali akwata zaaki bo bali bamwaza linnya li bakwaddeyo ku ssente nga lwali nze tebampa kati ye nga bamuwa zaaki alienisiye mukompe yalinga nange kale katuyende tulabe ekinaakoma ye bebekulu yali azijjeewa alina project yani stoppable naye bebekulu gumusinga baddira abantu abandi bali bakola ebintu ebyo bababuusa amaaso kati tuteekeddwa okukola ebintu ebyo alini ateekeddwa kujja kupafominga so sigaba bintu ogga ebintu aba ateekeddwa kukola charity nga ye alien star bateekeddwa kumuwa buwi so ye waaba agabye ajja mu bageto yuti n'abawa so sigwe bebe wali mwagane alien naye agenda ajjemu engato nga bebekulu byakola era bebekulu byakola yamuwa ku ssente ate era yazimu alina kyamwagalako lwaki yaziwa ggwe sebula abantu kyogamba bebekulu abakutuwa mijoozi eyo gyanyitulimya okugaba wandigabye emijoozi nemba neyetegama ennyama era yazuwa oli aliyeni nga naye alina kyagala okumukwakkulako kati oli naye n'akigaana n'amukuula ali nekiramu nawulira mbusere zaali nnyingi ndoza bamuwa ntini era kyovula nti kampeyini ezo tezagenda nawala nnyo nga ali ntalimu tez'okunyuma tezanyuma kasaba awangula ngolo yali kuwangula olaba mwami Museveni newagamba kudda abiri mukati kati olumala okumaliza ng'ateekateeka mpangula yakali ekisooka kya byonna ebyobufuzi engeri gye bitambulamu ne vidiyo zendaba ze ziba nga ntuufu ezaani nze mbone nga azaamu mwami Kyagulanyi zino zaali ku malaalo ntuufu ate AI nga yayogera nadde ndowooza bwe ziba nga ntuufu kiddamu kiri kinabagambye ebyobufuzi tubiveeko tudde ku ki tusikole emirimu gyaffe nze guno omwaka ntwala abaana aba ku ssomero byonna kati obuzibu kati ate njogedde byenjogera bikusinga okutegeera ngamba university nyinayo omu Derek n'omwana oyo akulaga ku byasoma ate ze mbyagazaki kande nga bapapa okunzaala kale senga gwanzaala gwe olinda gawuni newala atagiresi kankubulire mwana mubeere mpuliriza Derek byagaana okukola byonna mu myaka gino nga nkyaliwo ajja kuba gisanga nze negisobola obuluma akuze nze senga yazuwagayo ku ssomero bwekasookola omulimu gwo kiba kiwedde kazi wanze senga nga kyayinza omunyiigira ndi mukubya ejjusa eno ye kale singa nasoma era bunnuma kati ye waba tabikoze dafuka mutusibula abantu njakutegeeza bannayuganda bonna batulabe wa muganda wange Mugatoni ndi abaana waliwo n'omwana SDM atematema obuntu CD media olugayo bamuyita SD Edward Great gayo nomulaba bamuyita magombe abo bonna abatematema obuntu ku Megatoni mbasaba tebe message eno twegayire gavumenti baganda baffe abakwatibwa gavumenti gyakubategeeza bannaye bagirangiridde gwogenda kunvumako kize kogaye naye eriko bagirangiridde nenze omulanga gwendiko bate baganda baffe abakwatibwa bonna namu ba MP abayitamu abaana be bakwata nga babagoberera mubakoleko follow up bana abasajja baadda mu Kyagulanyi olukwe tewali ayogera bonna bali kati zirela banyanzi nga akaaba wano sinamulawo akaaba
kujjako gyonalaba obeekutta omugeto mbagenda tebandigenzeeyo ate gavumenti gwenoonya badde bagenze kulaba babbi babbi yabadde ki bamukwata abasajja bamukwata ne bamwambula nga banoonya bamusanga mu night ne bamwambula ekyo baakola kibi kibi nnyo naye kasita ye ali wano ye ali waka bamujjanjaba naye basooke bata abali mu kkomera mwe tomanyi baana abo buvanyizo baadde bayina wano nga balina bamaama baabwe balina bakyala baabwe babalabirira ono ye babbi akyali mulamu baba bamukwata bamukebere kasaba okumukwata badde otegeeza ki bamukwata ne bamwambula empale ey'omunda nga banoonyayo ki we yagambye bamwambula empale bamusanga na mu buliri kyali awo kyali kizibu kati baali balwana babalumba ne bamukwata ne bamugjamu nerinyo bali balijjemu ne bamutuga bingi nnyo ebyatukosa nabyogera nze binnuma yege ne bamugjamu empale kusibe bakuma ku mpale musibe bulungi mwera